Oli ku Govt TV. Leero enkya Naluli. Govt TV. Okay, butere tukwaniriza nyate mpozi ku Govt TV wale kula mpozi ngate otuwachinga wale ku viewinga wale commentinga ate wale kubera mpozi ngo likinga stories zaffe. Onako lwalero tugenda kubera mpozi nga tukyali nnyo ku bulwadde buno obwasenyiga w'aba China. Bingi ebigenze bisituka tugenda tulabira wamu ddala abantu abalina abantu baabwe. Bagenze bavaayo naye nga omuntu omu alinga agenda settinga ekyokulabirako abeera Bobi Wine. Anti Bobi Wine olinza omuyitawo nalebo Kyagulanyi yakoze masks eza Pipo Pawa. Era masks zino nga zigenda kubeera mpozi nga zigabibwa eri abantu ab'enjawulo basobole okubeera nga beetaasa. Jjukira masks eziva ebweru naddala zino eziva China ne wa zya buseere ate nga zikozesebwa omulundi gumu. So kati zino mask ezakoleddwa eza Pipo Pawa zakoleddwa mu bugoye obusobola okwozebwa ng'okooza n'okakozesa olunaku oluddako naye era nga bw'omanyi nti ebintu bibeerawo era wali abagamba nti naffe tugoberere. Bw'atyo Balamu akyagenda mu maaso naye okugaba mpozi ate emmere evudde wa muhoozi negugayira ndowooza oli yasetinga peesi bano ne bajja nga bagoberera. Era olunaku lwajjo yagenze mpozi era mu ghetto gye mmanyi nti eyo buchamani yafugayo n'agabayo emmere evudde wa muhoozi omwabadde omuceere buwunga n'ebirala. Naye kyewuunyisa ate abalasita abafunye emmere eno babadde nga tebali pulizentinga buchamani nga ne buchamani wenyini abakulembera talabikako. Ne twebuuza buchamani bamuwamba yali amuze yali n'agenda oba ebyo bye bikyali awo. Naye era siru ku nsonga y'emu era nga bw'otugamba nti ya bulwadde bw'abasenyiga w'aba China bo mpozi abakyala abalenga akaboozi mu munisipaali y'Egulu bagambye bagenda kufulumya lisiti y'aba district administrators 35 bayite abakozi ba district 35 ababadde nga bajja ne babafukula ki ne babagula nga kati zino ennaku tebakyajja. Wali babadde ba customer baabwe ne kati tebakyajja ate balemeddwa okubawa emmere. Kati bagamba lisiti eyo singa abakulu abo tebakola ku kisoboka kyonna bo bafune kye bazza eri omumwa bafune akawunga gavumenti keegaba mu bwangu bagenda kufulumya lisiti y'abantu abo. Kuno tekuba kutiisatiisa tukiyite nti batiisizza okufulumya lisiti y'abasajja abanene ababadde babagula abakoleyo ku district singa tebayanguye mangu kuleeta kawunga basobole okwefunira kamera ako. Oli ku Govt TV amawulire tugakuwa bwe tutyo getufuna getukuteerayo tuva ku Govt TV nze Sula Senyonga. Oli ku Govt TV. Leero enkya Naluli. Govt TV.